Kkooti yaffe ejulirwamu ejja kuba etambula ng'egenda mu Mbarara. Tulinayo olutuulo olw'enjawulo lujja kola kujulira kw'emisango nga mulimu emisango egya criminal oba egy'ekibonerezo, emisango 40 abantu bajulira. Mulimu abajulira ku gy'okusalirwa ekibonerezo nga bavunaanibwa emisango gy'okutta giri 26. Mulimu bano ababbisa eryanyi, mulimu abakwata abaana abatanneetuuka n'abakwata abakyala abakulu. So emisango gino gigenda tambula, naye olw'embeera ya covid gye tulimu tujja kukozesa enkola ya Zoom, nti tujja kubeera n'abantu batono mu kkooti n'abalamuzi abalala babeere nga batuula mu bifo ebyenjawulo oba mu makomera nga bagoberera olutuula lwa kkooti nga bayise ku nkola ya Zoom. Tulabe nti teri aleetera munne buzibu mu mbeera eno eya covid, naye ate emisango gisigale nga gitambula. Mujjukire nti tulina emisango egisukka mu 750 mu kkooti yaffe eno ejulirwamu. So tukozesa buli mukisa gwe tufunye okulaba nti abantu baffe ensonga zaabwe zikwatibwako wadde tukyali mu mbeera eno eya covid. Era tunamala olutuula luno lujja kumalanga mwezi gumu. Abalamuzi baffe bajja kugenda mu kkooti ez'enjawulo